Tuchemana entertainment sesenti aulo twagala mu speeches ezimu ku nsonga lwaki tuzoonako olwaleero tuzze kubanga tubategeeza ati ngenda kusoma mwezi mukaaga kalenda z'Uganda twanzimyusizza buli muntu tunula ekkololo ojjolamu abayimbi abasoma mu bibiri ku siringisi 50 zokka ku TV. Ntambudde n'omuyaya akulembedde abayimbi bonna twekubakubamu ebikongolero ne tumala ate ne tudde omaye muninako DNA ate naye aninako DNA. Ennaku z'omwezi nga olw'omukaaga luno tugenda kubeera kololo eya strip. Nsazeewo abantu okubaddiza kubanga muzze mutuwagira ebivubi byaffe bingi nnyo ate nga muwagira abantu baffe abawana waka. Muzze muwagira ebivubi byonna enkuuka, enkudi, acidic vocals, Elo Beach n'ensalawo olwaleero mbagabule ekivulu abayimbi 10 n'okusoba ku 15. Kololo lugenda kubeera lwa mukaaga luno. Essaawa zino ebigambo si yakwogera bigambo bingi. Alien Skin ye muyimbi akulembeddemu abayimbi bonna boolaba emabegaawo. Alien Skin yakulembeddemu abayimbi abo bonna era ku stage ajja kulinnya ku stage ssaawa 3 ez'ekiro naye ng'emisana bonna abayimbi bajja kuba bayimba bemulaba ku kipande n'abatali ku kipande. Basponsa baffe mwebale nnyo Abasanyuka TV abafangoni akikoze bulungi nnyo kubanga akulembedde abayimbi bonna abalala baganye okujja bakozesa drop naye n'agamba nja kubeerawo ntongoze ekintu kino era ne ssente agenda zitwala nga nnyingi mu bungi. Ataddemu omudidi Alien Skin ekigambo ekituufu nga fangoni si lwalwali ataddemu ssente era y'omukwasa ekyekukulu. Ekyo kiba kitegeeza nti security egenda kubeera gulugulu naye security ebeere gulugulu. Togeza n'otagala sente zonna zizitekamu ku security na bulangu. Kale ndowooza Jojo programu eddako tugenda kuwaayo pulezidenti ow'abantu bawansi ayogereko ebigambo 1-2 nga agulidde abawagizi be tiketi. Mukadde wange abaddeko wano, mukadde wange naawe jangu ayogereko, ayina ebbajjiro. Mukadde wange songa okunga abantu wangi mukadde wange obuyambi bwawera oba okyabwetaaga? Mukadde wange obuyambi tebunnawera kyabwetaaga. Ekyebugulu Pro Max 2025 Romukaaga lunekololo ku 15 buli mwimi w'eggwanga Uganda musuubireyo nga bakulembeddwamu Alien Skin okubeerera mu Fango Forest era nga bataddemu ssente nnyingi nnyo. Sanyuka TV dede NBS automatically Apple Mobile it is also a must. Tulina okuba nga gye tuli Imi Candace erinnya lyange okuva ku Sanyuka TV and Kat Kalakata. Tukyagenda ddala mu maaso bannamawulire mwenna okuva mu media houses ez'enjawulo tubeeyanzizza. Ate mukadde wange Alien Skin ndowooza mwenna mumumanyi. Ate nze nava mu kyalo ey'Ebweyale nenzija wano e Bwayise. Ekirungi kyonna wali wenkolera era akabagiro kange buli lunaku nkalanga weewaawo nga live yange ebeera nnaku. Kale gwe abadde tagirabangako olwaleero ndabira ku Sanyuka TV. Ate mukadde wange ojje ompagireko wali ku bbajjiro lyange sinakindi obeere ng'onjokyayo. Wena ayagala okunjokyayo wadde ng'oli wano osobola okunjokyayo. Ate wadde nga tuli eri baŋŋambye bampadde eddakiika 5. Kale ŋŋenda kubeerayo ddala naye nga bwe mbasuubizza Alien Skin olulinnya ku stage nga nange nninnya nga munjokyayo. Mbeeyanzenge temujjanga okwo banange nno. Ate mwenna mbakubiriza okukwata 50 zokka tubeere nga tugenda ekkololo aye tubeere nga tujja twegattira wamu okwegatta ng'emaanyi. Ndi musajja munkuseere ndi mponga byoya
nga bwondaba bwendi asobola okunziruukirira kusaba onziruukirire badde wankweyanza nkweyanze oyise kusanyuka TV nga olwo ne Pangon Boss Pangon President ojja kubeera ng'okimaliriza kale njagala kuwako n'omwami gena ali ewa ali enyankokyeyo ali kale yongereyo omukulu aspiring president Text with the Pangon soldier we are friends. Tamam quest. Tamam bakuba kapeera bagamba winde muyaye nakwagala nnyo mpubiraako gamba ye Alien Skin is the greatest star in this yard. Gamba in this generation. Gamba. He has done his work perfectly. I know. Basambolinga. Onyirira nyonge bikola byenjaga. Oyambala obugoye buliko njaga. Mama wo yanvumanga gwe. Lero lwa Sunday nze nsirwaza abantu nebetutaba Sunday gamba ye mugambe ani Abitex ku kivulu kye mutubeere steady gamba ye. We try to come up or capture by voice. We must be always together so that we can always go to a shoot gamba ye. Tumwagale ategekere Aban na petutukeyo gamba ye. Champion. Njagala kugendako muwala tunyeko pulira Uganda ndawo obusajja nkumu nga bugolwa abalasimu netuberamu tusibiramu ne polisi champion Abitex sheyo omusajja ono kujama alina oluyimba lwange luzanyemu katono just sebo tukubemu oluyimba lwaffe njagala gendako jibbo ebikola byenjaga. You don't have it, eh? I've not seen it. Sazanyiro, I'm not strong gamba ye. Basaba ne banyabo mwasibye mutya omuntu owawansi ali bulungi wamuwulizaako wamukebeddeko wamukutteko leero kakati wabanga omuntu otali bulungi tusaba nnyo essaawa yonna agenda kuba bulungi. Erinnya bampita omugenzi Bogere Peterson pulezidenti wa Uganda addako alinze okulayira. Ensonga etuleese wano ya nsonga ya kyepukulu. Abitex yali atuteese ku mutwalo ne mugamba abantu bange abawansi obakoze otya ne tutuula mu kamiitingi ne tukituusa ku 5 mujja ziri 15,000 ku lw'omukaaga luno e Kololo. Naye kampi ndabulira wano, if you looking to Nakato don't enter to Kololo. Boyingirira mu kyepukulu Promaxi tugenda kukwasa amajja ga Fangoni Forest gakukoleko. Nakato don't come to kyepukulu. If you come tugenda kukolako. Bana Uganda mbasaba ku lunaku luli munonde akabonero Kikere. Bw'otuula ku balo tironda awali ekikere. Tinkinga Kikere omwavu si wakufa. Kano kakulu ke kasembayo twagala okwebaza Uncle Abitex n'abantu mwenna abali wano mwe bali kubeerawo era ku lw'omukaaga mbasaba mujje tubeereyo ekintu kino tukiwe vibe. Mujje mulabe ku bintu ebipya. Abantu bange abawansi eno show yaffe. Sheno yaffe era sente ezivaamu zaffe z'abantu bawansi. Uncle Abitex ezivaamu jja ziri mpanzi w'abantu bawansi. Kalonde tokakuuma. Bw'omala olonda please go home. Nze ngenda kabakuumira mbagambye kalonde tokakuuma. Bw'omala okalonda go home. Nze nja kakuuma mulinde bulinzi ku lunaku luli omwavu si wakufa. Omuntu wawansi ali bulungi omugenzi Bogere Peterson. Akasajja kali kawambye Buganda ka. Lwaki otuga olubirize n'ebisali ne mayinja twetondere olw'olumu mba sitegeera nabagoba sitegedde atinywamu walifunye vizayo mukibira kuba Uganda empe yagala kusimbula mbalasi siyinza simatuka
Chiboginanga, Gayadi President Yafuka Rasta Monkey, Sabolo Tuzane Kulandi Maini, Sabolo Muke Usana Vera Maini, Sabolo Muso Sanavera Fasting, Sabolo Musembiayo, Navera Lasting, Yagalanda Gekubik Bamdea, Tokubabi Goma Sima Sefia, Tovanga Udomo Magene, Kulina Lumamonga, Kulikonesania, Tejokira Wansarako, Barimba, One Mese, Misomo, Bagamba, Tejokira Wansarako, Kolo Wano Geso, Utiko, Bing, Good night, him, good night, him, Sange Muchepu, Ekyebukulu Promax 2025 kyetwogerako ogenda kufuna ebisinga kaabo ngenda kusomesa 25 lero mukaaga luno tugenda kukolera ku nusu 50 zokka abayimbi 2 ate nga Alien Skin yabakulembeddemu security gulugulu bwekyo bwekijja okubeera kale Let's keep this side. Come bueno. Vamos a unir a Thank you.